Essula ey'okutaano. Berusazza kabaka yafumbira embaga ennene abaami be 1,000 n'anywera omwenge mu maaso gaabo 1,000. Berusazza bwe yali ng'alega ku mwenge n'alagira okuleeta ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukaduneza kitaawe bye yajja mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi. Kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be babinywese. Awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ey'ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi. Ne kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be ne babinywesa. Ne banywa omwenge ne batendereza bakatonda aba zaabu n'aba ffeeza, ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja. Mu ssaawa eyo ne walabika engalo z'omukono gw'omuntu ne ziwandiika mu maaso g'ettabaaza ku ttaka ery'oku kisenge eky'olubiri. Kabaka n'alaba ekitundu ky'omukono nga kiwandiika. Awo amaaso ga kabaka ne gawaanyisibwa gy'ali, n'ebirowoozo bye ne bimweraliikiriza, n'ennyingo ez'omu kiwato kye ne ziddirira, n'amaviivi ge ne gakubagana. Kabaka n'ayogera waggulu okuyingiza abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi. Kabaka n'ayogera n'agamba abagezigezi ab'e Babulooni nti buli anaasoma okuwandiika kuno era anandaga amakulu gaakwo alyambazibwa olw'effulungu, era aliba n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, era aliba mukulu ow'okusatu mu bwakabaka. Awo ne muyingira abagezigezi bonna aba kabaka, naye ne batayinza kusoma kuwandiika okwo newakubadde okutegeeza kabaka amakulu. Kabaka Berusazza n'alyoka yeeraliikirira nnyo, amaaso ge ne gawaanyisibwa gy'ali, abaami be ne babulwa amagezi. Awo Kaddulubaale n'ayingira mu nju ey'embaga olw'ebigambo bya kabaka n'abaami be. Kaddulubaale n'ayogera nti, "Ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Ebirowoozo byo bireme okukweraliikiriza, so n'amaaso go galeme okuwaanyisibwa. Waliwo omusajja mu bwakabaka bwo omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu, ne mu mirembe gya kitaawo omusana n'okutegeera n'amagezi, ng'amagezi g'abakatonda byalabikira mu oyo. Ne kabaka Nebukaduneza kitaawo, kabaka kitaawo, n'amufuula omukulu w'abasawo, n'abafumu, n'Abakaludaaya, n'abalaguzi, kubanga omwoyo omulungi ennyo n'okumanya, n'okutegeera, n'okulootolola ebirooto, n'okulaga ebigambo eby'ekyama, n'okuzingulula ebyabuusibwabuusibwa byalabikira mu Danyeri oyo, kabaka gwe yatuuma Berutesazza. Kale bayite Danyeri, naye anaalaga amakulu." Awo Danyeri n'alyoka ayingizibwa mu maaso ga kabaka. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, "Ggwe Danyeri oyo ow'omu baana ab'obunyage bwa Yuda, kabaka kitange be yaggya mu Yuda? Nkuwuliddeko ng'omwoyo gw'abakatonda guli mu ggwe, era ng'omusana n'okutegeera n'amagezi amalungi ennyo birabikira mu ggwe. Ne kaakano abagezigezi, abafumu, bayingizibbwa mu maaso gange basome okuwandiika okwo, era bantegeeze amakulu gaakwo, naye ne batayinza kulaga makulu ga kigambo ekyo. Naye ggwe nkuwuliddeko ng'oyinza okulootolola n'okuzingulula ebibuusibwabuusibwa. Kale bw'onooyinza okusoma ebiwandiikiddwa ebyo n'okuntegeeza amakulu gaabyo, onooyambazibwa olw'effulungu, era oliba n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwo, era oliba mukulu ow'okusatu mu bwakabaka." Awo Danyeri n'addamu n'ayogera mu maaso ga kabaka nti, "Ebirabo byo beera nabyo ggwe, n'empeera yo giwe omulala." Era naye n'asomera kabaka ebiwandiikiddwa ne mmutegeeza amakulu. "Ayi ggwe kabaka, Katonda ali waggulu ennyo yawa Nebukaduneza kitaawo obwakabaka, n'obuyinza, n'ekitiibwa, n'obukulu. Era olw'obuyinza bwe yamuwa, abantu bonna, amawanga n'ennimi ne bakankana ne batya mu maaso ge. Yattanga gwe yayagalanga okutta, era yalamyanga gwe yayagalanga okulamya, era yagulumizanga gwe yayagalanga okugulumiza, era yatoowazanga gwe yayagalanga okutoowaza. Naye omutima gwe bwe gwegulumiza, n'omwoyo gwe ne gukakanyala, bw'atyo n'okukola n'akola eby'amalala, n'alyoka agobebwa ku ntebe ye ey'obwakabaka, ne bamuggyako ekitiibwa kye. N'agobebwa okuva mu baana b'abantu, n'omutima gwe ne gufuusibwa ng'ogw'ensolo, n'abeera wamu n'entulege, n'aliisibwa omuddo ng'ente, omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa lwe yategeera nga Katonda ali waggulu ennyo y'afuga mu bwakabaka bw'abantu,
era ng'akuza ku bwo buli gw'ayagala. Naawe omwana we, ayi Berusazza, tonnatoowaza mutima gwo newakubadde nga wamanya ebyo byonna. Naye weegulumiza eri Mukama w'eggulu, ne baleeta ebintu eby'omu nnyumba ye mu maaso go, naawe n'abaami bo, abakyala bo n'abazaana bo, ne mubinywesa omwenge, n'otendereza bakatonda aba ffeeza n'aba zaabu, ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja, abatalaba so tebawulira, so tebategeera. Ne Katonda oyo alina omukka gw'omu mukono gwe, era nannyini makubo go gonna tomuwa kitiibwa. Ekitundu ky'omukono ne kiryoka kitumibwa okuva mu maaso ge, n'ebiwandiikiddwa ebyo ne biwandiikibwa. Era ebiwandiikiddwa bye biibino nti Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Amakulu g'ekigambo ge gano. Mene, Katonda abaze obwakabaka bwo era abukomezza. Tekel, ogereddwa mu kigera era olabise ng'obulako. Perez, obwakabaka bwo bugabiddwa, buweereddwa eri Abameedi n'Abaperusi. Berusazza n'alyoka alagira ne bayambaza Danyeri olw'effulungu, n'amwambika omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, n'alangirira ku ye nga y'anaabanga omukulu owookusatu mu bwakabaka. Mu kiro ekyo Berusazza kabaka Omukaludaaya n'attibwa. Daliyo Omumeedi n'aweebwa obwakabaka bwe yali nga yakamaze emyaka nga 62.